naffe abafuna abakuumi ba bounce tuba tetwejalabya. Mwana muwala Spice Diana akudaalidde Sheebah kalungi nkubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala okuva wano ogoberera enteekateeka zaffe. Genda ku www.kampalamediatv.com subscribing wano tukubere ku mitimbagano gyonna amawulire agaliwo kati. Mwana muwala gw'omanyi obulungi Spice Diana avuddeyo n'ategeeza munywanyi we Sheebah nti gukusinze gwani akugamba okulabika nga otambula obwomu. Kinajjukirwa mwana muwala gw'omanyi obulungi Sheebah kalungi atemeza mu gy'obukulu 33 yabadde yayise mu kaseera akazibu mu nnaku eziyise we yabadde ng'omusajja agezaako okumutigaatiga oba oliawo ekintu ekyamuleese ennyika ey'amaanyi n'okutuuka okuvayo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'alangirira nga kino bwe kyamuyisizza obubi wakati mu katambi ke yafulumizza. Wabula wakati mu kugezaako okufeffetta wano ne wali okunoonya muyimbi munne oba oliawo nga bwe bafaanaganya gy'osobola okuyita enneeyisa mu ngeri gye bakubamu omuziki, osobola omuyita mwana muwala Spice Diana agambye nti ono omusango guviirayo ddala ne gulabika nga gumusinga okuvaayo n'alabika nga teyeeteekako bukuumi. Spice ayongeddeko n'agamba nti abantu bangi bagenda mu maaso okulabika nga batuvunaana wetugezaako okutambula n'abakuumi ne bagayita amalala ne bakuyita okuspendinga ssente nnyingi naye nga tuba tugezaako kwewala bintu nga bino ebisobola okulabika nga bitutuukako wakati nga tukola emirimu gyaffe. Ono ayongedde okulambula n'ategeeza nti newankubadde nga abantu bangi bagezaako tuwa emirimu naye ekyamazima kiri nti abantu abamu batuwa emirimu nga tebaagala mirimu gye tugenda bakolera wabula nga baagala kukozesa akakisa okufuna ffe oba oliawo batweyambise n'okuyisaawo ebigendererwa byabwe. N'olwekyo agamba nti omuntu wotabeera nga weetengeredde oba nga weeteeseteese osobola okulabika ng'oyita mu kusoobozebwa kw'amaanyi nnyo gwe ng'omuntu. N'olwekyo kyandibadde kyamakulu nnyo n'ovaayo n'olabika nga weeteekako obukuumi oba oliawo biseera ebifaanako bwe bityo ne bikusanga nga weetegese. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti ye ne waaba agenda kugula butungulu mu katale tasobola kuvaayo n'alabika nga aleka ttiimu yeeno ey'abantu omwenda batambula nayo kubanga akitwala nga kyankizo nnyo y'okulabika nga buli watambulira oba oliawo obulamu bwe tebubeera mu matigga. Wano of course abantu abasinga bavuddeyo ne balumba mwana muwala ono amutegeeza nti nno kyali kimugwanidde of course olw'ennyambala gy'ayambala engeri gy'akolamu ebintu buli kimu engeri gy'akikolamu. N'olwekyo bannansi bavuddeyo ne bamukomerera emisumaali oba okugumusalira. Lwaki yavuddeyo n'akola ekintu bwe kiti? Wabula ne gye buli kati tetunaba kutegeera mukulu ani yabadde emabega wa kino, but of course nga bwe nakusuubiza tukola ekisoboka kyonna okulabika nga tumanya ekimu ku byabadde ebivvulu ebisembayo wa we yabadde ensonga zabadde zitali zatambudde zitya, awo tujja okusinziira oba oliawo ke kakodo ke tuteeseteese okufuna omukulu eyagenze mu maaso okulabika nga akola ekikolwa ekifaanako bwe kityo. Sigala ng'otugoberera yonna gy'osinzidde. Nze Simaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.